kale weewaawo mbutereevu mu kaseera kano nga we tukutegeezezza wakati mu kafulo gwe tuliko andi ne pulezidenti wa gospel abayimbi ba gospel wano munda mu ggwanga omukulu President Denis Lanek obwedda tumulaba wali mu cathedral ng'ekigambo kya Mukama oba oli awo ate kimuyingiramu nnyo bulungi ddala. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba Kampala Media TV ne ku Dema Gospel. Weewaawo nange mpeereddwa nnyo omukisa okubeera wano olunaku lwa leero. Yes. Abalabe bandyagadde okumanya ki ekibaddewo olunaku luno. Olunaku olwaleero tubadde tujjukira bannaffe abaafa abayimbi ate nga tuba celebratinga ye service ebaddewo olunaku lwaleero UMA prayer day. That is Uganda Musician Association prayer day. Then abayimbi aba secular n'abayimbi aba gospel bonna babaddewo. Kikyengezako okunyonnyola is tuyina naffe ng'ovudde ku File Bongole Lutaaya, ng'ovudde ku AK47, ng'ovudde ku Lady Grace eyakafa juzi mu car accident, naffe tuyina abayimbi ba gospel abaatuva ku maaso. Tuyina omuyimbi eyafiira mu kanisa emu Ekaleerwe bamuyita Dorothy Mugalu eyayimba ekitiibwa kidde gy'oli Mukama Katonda osaanidde emimwa gy'abalabo gigadde Mukama tewali yakwenkana. Yali muyimbi wa maanyi nnyo n'ennyimba ze paka olwale. Actually ngamba abantu nti omuyimbi tafa, omuyimbi asigala muki mulamu, nti omubiri gwe guba gugenze naye content we ennyimba ze zisigala ziblessinga abantu. Tulina omuyimbi Mark Elvis yafiira mu swimming pool oba okitegera. So olwale tuli wano okubajjukira bonna ba Paul Job Kafeero oba okitegera nga art industry. Ate kino kituyambye nti tulina enjawukana mu bayimbi bali olunaku lwaleero tulabyeko abayimbi abatakatagana nga beekwata mu ngalo. Awo wennyini abasecula tubalabyeko nnyo nga bajjumbidde naye aba gospel tulabyeko gwe n'abatono lwaki. Aba gospel tulina challenge emu nti nze njja kugamba bwe nti waliwo eyatuloga ali kumutaasa Kafeero atulengera bwati mu binoculars. Art industry ya gospel ino obuzibu oba okitegera. Ffe tulina enjawukana, ffe tulina obutakwatagana, ffe tulina ebbuba, ffe tulina obutayagaliza. Ekyoyoyo nti omuyimbi wa gospel ategeka ekivulu kati nga olaba Levikson abayimbi banne aba gospel ne bagaana okutimba ekivulu. Ate n'obalaba nga ate batimba omuyimbi omu Nigeria oba nga batimba omuyimbi avudde America ne weebuuza ani yatuloga oba okitegera. So nkubiriza abayimbi aba gospel baveemu ekyoyoyo ekidiini. Waliwo abadde bangamba nti tusabira tutya abaafa. Gwe bw'olifa oyagala tukwerabire. Kati kampeewo example, God forbid naye Pastor Wilson Bugembe essaawa zino bw'atuva ku maaso ddala twerabire ebintu by'azaakola oba byakoledde industry ya gospel. Tusuubire ki okuva okusaba kuno we kubaddewo? Tusuubire okukwatagana. Yes, okukolaganira awamu ekigenda okuleeta ekintu kye bayita revival mu industry yonna eya gospel. Oba okitegera guno omwaka Benin yalagula n'agamba mu myaka 3 ejijja mwaka 2022 wagenda beerawo revival. Oba okitegera revival tubadde tetunabagiraba kati ku mulundi guno it's going to start with us. Oba okitegera revival egenda tandika naffe nange President Lanek tugiyimuse eri bonna. Osirise nnyo ng'ate tumalako omwaka ki ky'osobola okugamba abantu oba naawe olinga we tolina ky'otugamba? Muganda wange tolina TV ewuwaka ate olabika ne data tokyayina. President Lanek ali buli wama. Yes sir. Yes. Kapya ki nga tumalako omwaka? Ate nze siringa Zakayo yoli eyita president w'abayimbi ba gospel. Ye yatalabika wantu bonna naye nze ndi buli wamu olw'amaanyi ago genkola ki genina. Yes, obadde omukyambuuza ekibuuzo. Omwaka guggwako tusubba nansi basuubire. Omwaka guno katuguleke olw'embeera eya Ebola outbreak oba okitegeera. Then omwaka ogujja nga enembeera emaze okutereera. Yes, tuli mu kusiba tuli mu kusaba and n'abasawo bali mu kukola ennyo naye we kinaaba kivuddewo then nga tudda mu bivulu weewaawo. Kale abayimbi ba gospel omukulu abakiikiridde n'olwekyo ensonga zammwe azirambuludde bulungi ebintu nga bwe bitambudde. Tukyali wakati mu lunaku luno olw'okujjukira oba oli awo abaali bannakinkwate ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Nakugambye byokola leero bye bigenda okusalawo ki ekinaabaawo enkya. Kozesa ekitone Katonda kye yakuwa okutuuka ku birooto eby'amaanyi era eby'enkizo. President Lanek ekisembayo
abayimbi bagenda ne beerabira nti bano abayimbi abaafa kwe twalabira okuyimba olwaleero n'abamu bagegenya n'amaloboozi g'abo abaagenda noga gundi ng'ayimba nga gundi ng'alese style ya gundi because they were inspired and motivated by those that went before us. So it is important naawe bw'oliba ofudde lwakwanze sigenda kufa nze ngenda beera nga Elijah Katonda agenda kunona ntwali oba okitegeera naye tujjukire abo tuba celebrating. It's very important naawe tusobole okujjukira ng'ogenze nja kujjukira tweyanze President Lanek yoyo mwebale nnyo mwebale ddala toba oli akusigala nga ate mutugoberera byonna byemusinzidde.